DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino, era tubakubiriza obutakoowa. Masomo giri ensoose kyenkwezipangirwa Obuganda zakenga. Olwaleero nze kwebaza Ssebuufu Bwango Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Naye olwaleero lwaki mmwebazizza n'okutula n'okukeera enkyofukamira mwoyo okumutegeeza nga mpisa ono ku TMO nti gwoli tema gwendyetikka nkutegeeza lunye nti statement gye yafulumizza enkoni ebigambo ebyafulumyemu byalaze omwoyo gwa Buganda nti mazima ddala tegufa. Byalaze ddala nti Buganda lwazi ne biwa amakulu ddala nti ddala Obwakabaka n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme etya emu, era ne gye tulaga tulabayo. Ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'Abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe, ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa. Emyaka 28 nga sinnaba kugitunuulira kwebaza kwa Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango, njagala otegeera ekigambo matikkira kye ki. Bwe twogera ku kigambo amatikkira mu Bwakabaka bw'e Buganda, tuba tukakasa kye tuyita busika ku Namulondo. Nti Ssaabasajja Kabaka bwe yatuuzibwa ku Namulondo, amakulu g'okujjukira buli lunaku olwo kuddamu kunyweza kwa busika, wabula buli ekyakolwa ku mukolo gw'obusika guli olwali kiddamu ne kimukolebwako, kyovula nti addamu n'ayambala olubugo lwe. Ssaabasajja Kabaka ku mukolo gwe yabaddeko ogw'ekitiibwa ng'ogwo naye afuuyisa ku bisubi. Oba ontegedde bulungi? Sikutegedde. N'abakyala n'abagereka wa Buganda afuuyisa ku biki? Ku bisubi. Ku bisubi. Privileges zonna eziri ku Maama Janet Museveni ne privileges ziri ku His Excellency President, endagaano yazijjayo ne bagamba nti bikolebwe ku Ssaabasajja Kabaka. Ebimotoka byalimu ebyo ebyebiyigo nga bw'okyamba kisuuti kye bwe kiba. Ssaabasajja Kabaka lwaki afuuyisa ku bisubi? N'ataba na bintu ebyo. Museveni weegulira ennyonyi ne Ssaabasajja Kabaka mu ndagaano ye kugamba ekikolebwa eri neeno kikole ki? Buno obumotoka obubiri obusatu bwe tulaba bugendera ku Ssebuufu Bwango kujooga nga Kaguta bwabulwa ayina layini ya motoka nga 8. Byabwewusa ku Ssaabasajja Kabaka bwe kyali mu mateeka. Mmengo lukiiko buli member wa parliament privilege gyalina ku central government ne member wa parliament kyabuwaze owa Buganda okugifuna. Bino bye batuulira motoka za milioni 2 singa ne olukiiko lwa Buganda byateeka biri mu ndagaano ya 1955. Kooti za judicate ezaffe zakisekwa nga bwe tulaba judiciary bwetambula n'ebitambula mu customary baabita ekkooti zaffe ne ssente ziweebweyo. Bye mitenda gy'ebintu bimeka? Omulamuzi wa Buganda omukulu abeerayo alondebwa kijje n'alonda amakooti gaffe ag'ebyennono, tegatambula tegaliyo mu Mmengo. Kakati nnenya abantu bano wammanga mu byakoleddwa ku mukolo ogwo. Omukyala gwe bayita Nabaloga neewuunyizza nnyo nga ku mikolo gy'amatikkira ago nga gategeeza nnono n'okukakasa kw'obusika nti Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo akyaliko era atudde mirembe. N'atabaawo ng'ateera obuga wa Ssaabasajja Kabaka. Nabaloga awatali nsonga yonna emukakasako mu bulwadde, mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda lubuga bw'aba abuzeewo nga mu nteekateeka y'ennono baasimbangawo olumuli nga saalulengedde ku Ssaabasajja Kabaka. Omukolo ogw'amatikkira ate abambu balina kubeerawo, basomesebwe amagye ate badde bayambale mu nnono yaabwe, batuukirize obulombolombo bwaffe. Biwasomesa mu bukulu bw'omutaka w'ekika ky'embwa
Butereevu Mutasingo ogwo mulimu gwe ab'ekika ky'envubu n'ab'ekika ky'eŋŋonge abo nna bakwatibwa ku nsonga wangamba ba intelligence. Butereevu ab'eŋŋonge ba marines abakkeruka ennyanja abeewala mpulira nga bo tebakyogerako ekyo abo bonna abataka tewaliwe bali reflected mu bitiibwa byabwe. Emikolo gy'ennono ng'egyo abataka bonna 56 bateekwa kuggwa ne batuula mu butebe wali kwabaddeko abataka bameka ku mukolo ogwo munyumya covid abantu ne bavaayo mu kujaganya okulinga okwo ku kkubo wabalaba bo bisodde bafiirira bo bali abakungu. Okimanyi nti abakopi twagala nnyo Obuganda okusinga abakungu. Tuva mu ssiga ly'amazira ebirinzi wali ntambudde. Nalabyeko ab'ekitiibwa Dani Muliika bakatikkiro. Nebuuza bakatikkira basigadde mu hairako eyo bonna mbawulira bakyaliyo balamu. Bategeera ebyo nga bayise kutuula ate emikolo egitikkirwa Ssaabasajja Kabaka ne mubulawo. Bwe natunuulidde nga abateekeddwa okubaayo mu balangira bonna ne balondamu ate atalina nsa yapunguuka edda. Neewuunyizza nnyo ensi nga ya Rabbi Mungu. Bwana Kankaka mulimu ebintu ebitunuulibwa ne weewuunya n'okwewuunya. Ekyo ng'okyewuunyiza. Wasajja okuba ku mikolo ng'alinga yakiikidde abalangira n'abambejja. Ne bamuteekako na nnyo Oweekitiibwa Matikkiro Mayiga naye n'amwanjula nga bw'atuddewo. Mu bukopi bwa Mayiga yayanjudde bali n'atawa Dani Muliika kubaako kyayogera nga Katikkiro. Mukolo ogwo nga Katikkiro munno wali waakiri omuyita n'omukwatako mu ngalo nti musajja munnange tulwanye ffenna Obuganda otutuuka bukola ki. Oweekitiibwa Dani Muliika naye waali ne bakubamu ku ngalo ne bafuuwa emirere. Naye natunuulidde Wasajja nga yaaliwo ne neebuuza nti abalyo tebajjukira omwana mulenzi oyo empisa z'ensiiwoofu n'okuba ku Ssaabasajja Kabaka ku lusegere kireeta ennyiike mu Baganda atali nze nzekka. Boonoonya empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda kinene. N'oŋŋamba nti yazze kukiikira oyo mu lukulwe mu kubba ebyama bya Buganda ng'abiba bitwalira Museveni oyo gw'olaba. Mubuulire kubeera ku Rolls-Royce n'ateeka kuli bw'ati mwenyu. Tayogera ku bya Buganda bye banja ng'atudda Museveni. Bwe bazza Rolls-Royce tasobola na kuteeka mu kisumuluzo. Yazza ku mwenyu bakoze ekintu kikulu. Mbweno mmotoka ya kitaffe era tusanyuse nnyo okulaba ng'ekomyewo. Naye ate nga tayogera nga ku nsonga zimugamba nti bakutankana mu baana ba Muteesa tojjaayo toliiyo. Kitaawe gwe bayogerako ndaba bayogera ku Mpanga eyali omugagga waako ng'ebyo tabyogerako. Nabaloga amannya go kitaawe ge yakuwa aga Nabalanda togamanyanga. Oba ekikolwa kiwakoze ng'oddala oli mu musaayi ogwo oleka otya omukolo ogw'okuba nti mudda mu busika ate n'oddukawo n'obulawo. Bwe natunuulidde Wasajja ng'ali awo ne mmanya nti Buganda tukyali wala. Kitaaliko tukuba enkifu. Bakwata batya ng'omulangira omukulu nga babwa ekifula ky'amatifu munengabo nga mmwe mukuuma olulimi n'empisa n'obulombolombo n'obuwangwa bwaffe ng'oli ku booti cruise mugenze kwegaddanga ku bakyala be mutalinaako bwettanire. Mazima ddala nasaba Katonda naye eddwa teyajanukula waali badde ofiira mu mazzi mwana ggwe. Omulangira omukulu ne mukola ebyo ebyekyana ekitoopu. Emyaka egikubuluukuse ng'olina n'abaana ng'ogenda ku booti cruise n'ebyekisirusiru. Emikolo egyo ekyasinze okunnuma abakamera bonna abaabaddeko bateekwa okuba enguzi baagiridde kuva ku Mayiga. Lwaki? Ssaabasajja Kabaka tebaamusiseko kumuzuuminga ensi emulabe ku kifaananyi ekikola ki? Ekineneku. Baamulesenga muli ng'alinga ali emayiro balengera tenti ye yokka gye balaga. Omukolo nnakanye kukanula maaso nti banaamusembeza tuga nti waayi enfufunyala ezali ku Ssaabasajja Kabaka enkanya ezaali zimuguddeko nga oli bwategeeza alaje zaatereera ne mmanya nti abo babadde bagulera basasule ku by'Obwakabaka bw'e Buganda tulina miguya gyennyini. Ogezanga n'omusembereza olumbanyimbanyi olifiira mu birango. Empanga ya Buganda babunye kiwa mirembe ate baavanga bayimba. Nze seegomba ngoye z'omwanga kiwa mirembe alimpali basazeewo. Alankoma kawuka kalyawo kalinga njuki ng'okategeerera kusiwa. Tujjukira nti okusalawo okuzzaawo Obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako. Omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo
obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo, era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino, era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuusa ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawamu. Ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Tusiima nnyo mwenna abakoze mu bwannakyewa okuyimirizaawo Obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo, ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinatuddizibwa. Tusiima nnyo bassaaba ne bannaava awamu n'oluli olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi. Tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera
ku nnono. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno.